Lwaki Obwakabaka buzza okulamaga leero? Ensonga nyingi naye ngenda kwogerako nnya. Ssekabaka Muteesa eyasooka ye yayita Abamisa okujja mu Buganda okubuulira enjiri. Era Ssekabaka Muteesa eyasooka n'akkiriza amadiini gonna gajje babuulire enjiri, balete ekitangaala eri abantu be. Maama Keviina oba Maama Kevin we yajjira mu 1943 yasanga Abamisa bayina okwanirizibwa mu Buganda, era eddiini yasinzira mu Buganda okubuna Uganda yonna. Maama Kevin mu 1924 yasalawo nti agenda kuziikibwa Nkokonjeru, era n'akola enteekateeka ez'okuziikibwa Nkokonjeru oba oliawo mu kifo kino. Era n'asaba Katonda tayagala amujjulire ku lukalu lwa Afirika. N'enkola za Katonda zibuzaabuza era tetuzimanyi. His ways are mysterious. Bwe yagenda mu Amerika mu mwaka 1957 Mukama yamujjulira e Boston, era n'atwalibwa e Ireland n'aziikibwa. Mother Superior yali mu kiseera ekyo yategeeza gavumenti ya Ireland nti Mother Kevin ayagala kuziikibwa mu Africa, naye nga gavumenti ya Ireland tewuliriza. Little Sisters ne bapetitioninga gavumenti ya Ireland maama akomewo, ensi ye gye yakolera emyaka 5 kusukka 5 aziikibwe eno. Ireland negamba terina na ssente za kukola ebyo. Little Sisters ne batuukirira Ssekabaka Muteesa II. Era Ssekabaka Muteesa II n'akola bwezizingirire, era njuliza nti yagamba Mother Kevin jjajja wange ddala. Era n'alagira abaami be bakuŋŋaanye essente ez'amabugu ziyambeko okuzza Maama Kevin mu Buganda aziikibwe Nkokonjeru. Era kyatuukirira, era myaka 67 kati nga tujjukira Maama Kevin, ffe nga Buganda maama waffe naffe ddala kyetuva tuzze tubeeyungeko mu kulamaga kuno, tumujjukire ate n'ebirala byonna ebyogeddwa. Ekyokubiri, tuli wano ng'Obwakabaka okujaguza emyaka egiweze 67, naye nga tujaguza bujaguza nti myaka 67 nga Maama Kevin atuvuddeko, naye nga tujaguza emirimu gye yakola okukyusa embeera z'abantu ba Buganda, ba Uganda, ba Africa ez'omwoyo n'eza bulamu bwabwe bwa bulijjo. Yakola nnyo mu kkowe eryo, era nga tuzze okwongera naffe okulaga ensi nti abayaayanira era abajjukira Maama Kevin bansonga era kyansonga
kubanga bw'otunuulira ensi yaffe kati olumu tugenda mu bukulembeze ne tuvaamu nga tulina kye tukoze, ne tugenda mu buweereza ne tuvaamu nga tulina kye tukoze. Maama Kevin atuyamba okuddamu okujjukira nti bw'oba n'obukulembeze, bw'oba n'obuvunaanyizibwa, obwo buweereza naye si kifo. Bw'oba buweereza olina okuweereza abantu, okolewo enkyukakyuka, ate oleko omukululo legacy gye tuliko kati. Buli w'otunula legacy oba omukululo gwa Maama Keviina weeguli mu byenjigiriza, mu by'obulamu. Era nebaza nnyo essaza ekkulu ery'e Kampala n'eddwaliro ly'Ensambya. Nagenda nga ndwazizza omuntu Ensambya, ndi mu Narotale tukoleyo emirimu mingi, n'ensanga woodi empya ya Maama Keviina ng'emusaanira ddala. Simanyi oba mu Uganda mulimu eddwaliro lifaana bwe lityo, ng'oyinza okuwooza oli mu Amerika engeri gye lyazimbibwamu. Kale nno ffe ng'abakulembeze oba ng'abafuzi, Maama Keviina atulaga nti obukulembeze n'obufuzi si bwelina okuba, bulina kuba buweereza. N'ova mu nsi muno nga Father Maviiri bwe yagambye, ng'abantu balina kye basobola okwogerako, balina kye basobola okuyigirako. Era ffe ng'Obwakabaka, Maama Keviina munyeenye era munyeenyeso y'amaanyi mu kkowa eryo. Tuli wano ekyokusatu okuyozaayoza the Little Sisters of St. Francis okuweza emyaka 11 nga muweereza abantu ba Ssaabasajja, abantu ba Uganda n'abantu ba Katonda. Muyogeyoge nnyo. Bitongole bitono by'osobola okusongako nti biwezezza emyaka 10 buweereza. Abatambuddeko ku myaka nga omutaka Kawuula ayinza okubuulira, twalinangawo Kayondo Shoemaker tokyamulaba, twalinangawo basi za gaso tokyaziraba, twalinangawo abaasomanga bato wa Maama Klezia tokyawulirayo. Kakati nno bwa musobodde okubeerawo emyaka 11 tulabira ddala nga Maama Keviina yatandika ensonga eno, ate ne Katonda agirimu ddala, Katonda gwe tusinza mulamu era tubayozaayoza. Ekisembayo naye nga si kyekyenkomerero, tuzze wano okuyimirira nammwe, okuwagira enteekateeka, okuwagira okusaba, okuwagira enkola yonna eneetusa Maama Keviina mu lubu lw'abeesiimu. Era ng'Obwakabaka kyonna kye mulowooza nti tusobola okukola. Era ebbaluwa yayita Katikkiro egamba mujje mubeerewo mu kulamaga, kijja kwongera omulimu gwe tuliko nga twegayirira Mukama amutuuse mu lubu lw'abeesiimi. Tuwaayo obweyamo ng'Obwakabaka, tujja tutambula nammwe okutuusa ensonga eyo bw'enegguka maama waffe kye tusaba era kye twagala era kye tuyanira kituukirire, oba oliawo nga ffenna tukyali balamu. Twategedde nti era tuzimba wano Nkokonjeru Maama Keviina Spiritual Center. Obwakabaka buzzeeyo n'entanda ku nsonga eyo, era njagala gikwasa Mother General, Mother Spirit, Mother General ow'entanda entono yasooka okusumulula. Mother General ku lw'Obwakabaka ettaffaali lino liyambeko ku kuzimba Maama Kevin Spiritual Center.
obukadde buli 2.5. Are you a couple, family or group looking for a cool, serene atmosphere at the adequate venue for a day out for the best in entertainment and leisure? Kelly's Travelers Inn is here for you. Kelly's Travelers Inn is located at Kobiri in Nama Sub-County, Mukono District, 3 miles from the heart of Mukono along Mukono-Kayunga Road. Just 17 miles from Meta Golf Club and only 26 miles from Uganda Golf Club in Kampala. Kelly's Travelers Inn offers the best choice for revelers looking for undisturbed peace, quiet and rest. Get the rare opportunity to taste the feel of Uganda's traditional dishes, Orient, European and other delicacies prepared by the best chefs. Our accommodation rates are among the best in town and designed to suit our clients' purse with the prime objective of attraction for a second visit. We accept online bookings for accommodation, specially organized meals conforming to your choice of dishes, parties including birthdays, weddings, get-togethers, graduation and others. Don't hesitate to come and try our history-making hospitality, bed and breakfast, dinner, DSTV and free Wi-Fi, single and twin rooms meeting your preference. Kelly's Travelers Inn has a specially designed format to offer you a hideout in the city sensation and at the same time giving you comfort that ensures privacy away from the hustle and bustle of town.